Aha. All right, Pastor Wanyawo, to yet another edition of the Jam Session. Majita Uganda National Musicians Federation. Tumaliriza bwe bano kujja ekiro ekyaleero kansooke nnyanyirize Pastor Wanyawo abagenyi baffe ab'enjawulo be tulina olunaku olwaleero. Wano we tuli basooke beekubire ku bugalo bonna kituufu kata mwina abakuze abanyumira okuba bangi ddala naye okusinga katuzikubire n'abali online bakubye ku bugalo tulabawo online bagiyingidde dda okuva etwatandikidde naye okusinga kampuni eganza His Excellence Ssaabasajjawo His Excellence nze alibali mulindwa katwanyiriza abadisa omugole sebo kisa kya Mukama nyina ku bantu abantu banyi tuwoli wano tukwaniriza ssebo mwebala okujja ekiro ekyaleero eno Jam Session ekyasiize mu ggwanga ate nga yinza okuba nga yisinga mu Africa wano we tubeera buli kiro. It's the biggest stage of every Tuesday. Exactly. The stage esinga obunene mu Uganda every Tuesday osobola okusanga abayimbi 10 plus nga we bali bakuuteera ogwo tubeera bano bazibirabosisanga wala ne bwoba wasasula emiliyoni tolina wokisobola kusanga abayimbi bawera 5 ku stage. Kiba kizibu naye abayimbi bonna we bali wano abagadde okukamu kanyanyirize basponsors baffe abalungi abatuteekamu ssente ngenda tutandika ne Haru Hotel and Residences wano we tuli tubajjukiza nti club tugirina weeri ebyokulya n'okunywa weebiri ate nga n'ebisulo byonna weebiri sigenda kwerabira okutegeeza bwe tuva wano tuddamu bwe tuva wano club nzigule omwenge guli ku bbeeyi ensoboka naddala mwenga muyina emmwanyi mujje tunywe tugenda kubeera mu club ekiro kyaleero kasobola kweyabira munnaffe nasponsa waffe ow'amaanyi ennyo Sky Pins Tours and Travel kapule ku ngalo za Sky Pins kampuni kati ekodde ejjembe mu kibuga Kampala ey'amaanyi ate nga agiri emabega Simolo Bode Big Engine katwanyirize Don Chris wubira ku bantu wali ekiro kyaleero okulaba nga ekiro so empowered okubeera nga kirimu kale waliwo sponsors abalala Mr. President abaliwo bajja kutunulira nsonga Madam Reste Kalungi Motors wubira ku bantu ekindondoozo kyabwe kibumbujja wubira ku bantu Kalungi Motors abaagala emmotoka ebisigala tujja byongerako tulina ba representatives okuva Maria Kako tebajja kuwanika naye webali bateeka His Excellency webali aba Maria Kako baze kulaba mbeera bwentambula ebisigale bajja bitambuza batambuza emigugu okuva e China sebo His Excellency tulinawo bapresenters okuva ku CBS FM baze kulaba nsonga ate ngera bayimba omugagga Sendegeya oliwa balina oluyimba Njazange ne Sharifu Lukenge bajja kujja bakuwemege gye bagenda okulipootinga maka kutomba biragamu obudde kyawulina mujje njagala okwanyiza ba artists abaliwo ekiro kyaleero bandinansanyiza okulaba tuyina designer w'abayimbi akyasinza otitumbira ekikombe ekyakabisebo tusanyiza okulaba webale okutwenyekako ekiro kyaleero buli omu kitiito tukwaniriza naye okusinga byonna tubaga nti mujjumbire ekintu kino basooke batuweeremu ddala ate batuweerenge bajja kulipootinga maka kutomba bino kagaba wano ku Jam Session kati wuliriza Simone Banyabo mwebale kujja wano nze Sendegeya Muhammad Ndiaye taata Jubileewo omugagga ogakulembedde ekiro kyalina abasuubuzi bagenza okuva ekololo k'ennyindo yenkata ne President Kenza avuddemu omwasi ennaku z'omwezi leero ziri 7 mwezi gwa Kutaano mwaka 2024 kwaniriza ku Kyabasa ensajja nze Munabuddu tulegede tukube tusawule singa omanyi byempiseemu wandibadde ondeka n'endya zange singa omanya byempiseemu wandibadde ondeka n'endya zange singa omanya byempiseemu wandibadde ondeka n'endya zange leeredededide okubatekana kufuna mukama yayabaka sendayiba ulanyemudde amulyazamani obukobategenewenyewalolooza kode mukyalo naye wamukisa
nanyise ku luvannyuma obukazi obuwanda matuuka okulumama amabidde ensi eno Buganda era ekiryo sserulanda akazinda tweyazenge President obalagi byonna. Alright. Tubakubira engalo bakozi badala kuba ku CBS FM. Baane babeeko omugala abasajja. Ensonga esinga agambye we bagendedde okuviira ekololo ng'ennyini ekoze etya? ng'ennyingi